Basebo ne bannyabo abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, twala omukisa guno okubaanirizaako, okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Obulamu ewaawo nga bulijjo ssaawa bbiri ku makya bamba tuusaako omulimu gw'enjiri missionary report nga yeguba gukoleddwa eyo gy'otatuuka. Ennaku z'omwezi leero ziri 14 omwezi ogwokusatu 2026. Gwo omulimu gw'enjiri sabbiiti eno guvudde mu nsi eyitibwa Papua New Guinea era nga guliko omutwe ogugamba okutwala enjiri mu bibira. Omuvubuka by then eyali Andrea nannyini waagwo. Awo nno nze Rita Nola Walungama nindyoka nkutuusaako emboozi. Omulimu guno guvudde mu bizinga mu buzibe eyo mu kitundu ekirabika obulungi era ekirimu amayinja ga Papua New Guinea. Mwana wange omuvubuka ayitibwa Andrea nti yawulira essimu naye ekyatamanya nti yali egenda kukyusa obulamu bwe. Andrea gwe tugenda okunyumyako, Andrea yazaalibwa mu maka ag'Abakristaayo. Yakula amanyi emboozi ey'okwagala kwa Katonda. Naye olunaku lumu waliwo omusumba Tom ow'Abadventi munnange yaleeta enjiri ku kyalo ekyo kye baali babeerako. Okusinziira ku bubaka omusumba bwe yali ayogerako obukwata ku kudda kwa Yesu n'amazima ga sabbiiti, bannange bwasiikula Andrea n'ayagala okumanya n'ebisingawo ebirala. Kale olw'okwagala okumanya ebisingawo bw'atyo Andrew yajjumbiranga okugenda mu lukuŋŋaana buli kawungeezi. Omusumba lwe yali ataddewo yayagala okumanya ebisingawo ebikwata ku Bayibuli ne Katonda, oyo Katonda eyali ayita abantu okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Mu kwagala okumanya ebisingawo munnange olw'obujjumbize ate teyatandika kuyiga Bayibuli byawandiikibwa nga nno kino yakikolanga n'okwagala okwali mu ye. Era mu kujjumbira okuyiga ebyawandiikibwa n'okuyiga Bayibuli munnange yafuna ekirowoozo n'agamba oba nange nsobola okubeereza nange nsobola okubeera omubuulizi w'enjiri ng'onoomusumba n'okuweereza Katonda. Kino nno kyakula mu ye munnange, okuweereza Katonda nga kikuze mu ye. Omusunsuzi agamba munnange Katonda yagenda naggulirawo Andrew ate oluggi olw'ekyo kye yali ayagala atya. Tolunaku lumu dayirekita wa disitulikiti w'amakanisa g'Abadiventi ag'omu kitundu omwo Andrea mwe yali ali yawulira obusobozi omuvubuka ono bwe yali alina, era bw'atyo dayirekita ne yeeyama okumugatta ku bubuulizi bunnakyewa. Naye ate muli dayirekita n'agamba oba omwana omulenzi ono anakkiriza okwegatta kuwo, kubanga ye bwe yawulira emboozi emukwatako yalaba nga singa yeegaseeko yayinza okufuuka omusumba nakyewa. Ebigambo bino dayirekita byayogera bannange byagwa mu matu ga Andrew, era mangu bw'atyo n'agamba nti yajja kugenda, ajja kusobola bamugatteko. Nga kolingi ekuyise olowooza olemerayo kolingi togizanyisa. Andrew yasanyukira ekyamugambibwa era bw'atyo ne yeesogga mu bulamu bw'ekiminsani obwali bujjudde ebyamagero ate n'okusoomooza. Andrew agamba munnaye nga amaze okwegatta ku buminsani, kale yasindikibwa okukola eyo mu buziba eyo mu bibira. Mpozi omutwe gwaffe gwabadde gugamba okutwala enjiri mu bibira. Tuula owulirize. Andrew ng'atuuse gye yasindikibwa agamba bannange ebyalo ebimu byali bizibu nnyo okubituukako, olusinga amala ennaku 3 ng'atambula. Agamba mwalingamu n'okusomoka emigga, ate oluusi wayinza n'okwebaka ku ttale anti nga olugendo lukuyinze n'otatuuka. Naye wadde bino byonna byaliwo, Andrew yeebaza nti ate mu mbeera eyo yayiga ate okuguma, era ye kye yalina okukola kwali kubuulira mawulire malungi ga Yesu.
agamba bannange embeera y'okubuweera eyo munene teyasomoozanga mubiri gwokka, ti bwe yatuuka ate eyo yamalanga ennaku ekiseera ng'ali n'abantu ng'abasabira ate bw'abawulira amawulire amalungi. Agamba abamu bakkirizanga okwegatta ku kisibo kya Mukama ate abalala ne bagaana. Bino nno tebyamumalaamu maanyi, yagendanga mu maaso n'okuwulira amawulire amalungi. Ng'omuvubuka Andrew by then agamba weewaawo ebigambo by'okubuulira ekigambo kya Katonda tebyali byangu, anti enjiri y'obwadiventi mu kitundu kyabwe yali teriiyo. Kale baamwekanga abenjigirize endala okusinziira bye yali abuulira byasomesa. Kale baamusoomooza, baamuvumanga, n'olusi nga baagala okumunyiiza. Naye yeebaza Katonda tebyamujja ku mulamwa, yagenda bugenzi mu maaso n'ekyali kimututte. Bannange abaweereza mwenna, Mukama abatuweere omukisa kubanga si byangu. Agamba bano nno baamuzaamu nnyo embavu bye yali abuulidde ne beegatta ku kisibo kya Mukama. Ekyo kyamuwa amaanyi wamma ggwe n'alaba omukono gwa Mukama. Yalaba abalwadde nga bawona, yalaba amazima agasimbye emirandira mu bifo bye yali tasuubira. Kino nno kyamuzaamu amaanyi. Naye anyumya emboozi n'agamba bannange omulimu gwa Mukama omuleka n'akola. Agamba munnange ye ne mukyala we bwe baali nga babeereeyo mu bibira, munnange mumanyi nti waliwo oluusi emmere we baali nga tebalina, nga tebalina ssente, nga tebalina buyambi bwonna gye buva. Agamba baamala ne wiiki nnamba nga tebalina kye bazza eri omumwa. Agamba nga basigazza mukisa gwokka gwa kusinza, ng'embeera tebawoomera nakalulu. Nga bali mu mbeera eyo baatandika okutendereza, okuyimba, wamma ggwe anti nga kiki kyolina okukolaawo. Naye Andrew agamba nga bali wakati mu kutendereza, munnange waliwo eyabayita ebweru. Nga bafulumye baanoonya eyali abayise nga tebamulaba. Naye bagenda okulaba nga waliwo ebbaasa. Mumanyi ekyali mu bbaasa? Ebbaasa yalimu ssente. Mulowooza ani yaleeta ssente ezo? Nze bulijjo mbagamba nti bwe tusaba Mukama awulira. Bannange mmwe temukoowa kusaba, olina engeri gy'oyitamu, olina ebikufumidde, olina ebikulemesa okwebaka ekiro n'osula ng'okuluukutana. Bannange bitegeeze Mukama agenda kuddamu okusabako. Wano ndabira ddala nga Katonda yatuma obugabirizi bwe era ne bubatuukako. Si weewaawo olowooza tebuyinza kutuukako, abuleeta mu sitayiro yonna gy'ayagala Katonda waffe oyo. Andrew agamba nga bafunye ebbaasa eno bannange, kino nno kyayongera ate okufuuka empagi ey'okwesigamwako mu kukkiriza kwe. Ng'anywezezza okukkiriza kwe ate mu mwaka gwa 2012 munnange ate Katonda yaddamu ate naggulawo oluggi lwabwe olulala. Waliwo omusajja omugagga nga n'ensimbi alina, omuadventist ate nga muvuzi wa nnyonyi munnansi wa Australia. Munnange yasalawo okuweerera ate munnange Andrea addeyo asomye afuneyoko ka sponsorship. Yatandika okutendekebwa omwaka mulamba. Omugagga oli amuweerera nga biki byayiga, nga gayiga engeri y'okugabanamu amazima ga Bayibuli n'obukugu obulala obw'omugaso. Baali nga tebannaba muweereza wantu wonna wakuweereza, kubanga baali basuubira okumutwala mu kkanisa emu erinamu abantu 200. Kale nga amaze okukuguka yasindikibwa mu eyo kkanisa. Andrew agamba olw'okuba yali yanyiikira n'okwagala obuweereza, munaye Mukama yamuyamba n'abatiza mu mwaka gumu abantu 12. Si ekyo kyokka, n'azimbayo n'amakanisa amapya. Tugamba tutya? Atunyumiza emboozi Andrew nti nno ajjukira waliwo kampeyini bamugijjukira nti yali yakubuulira njiri eyitibwa PNG for Christ, nga mu ggwanga lyonna mwalimu ne pulezidenti wa General Conference Ted Wilson. Agamba mu kampeyini eyo munaye Mukama yamusobozesa okubatiza abantu 874 nga bano bonna beegatta ku maka ga Katonda atagwawo. Tugamba tutya? Andrew agamba nti bannange ekintu ekisinga omunyumira ti buli yeenyigira nga nnyonnyo mu buweereza bwa Katonda mu kubuulira munnange okukkiriza kwe n'okuyitibwa kwe ate kwasembera.
era agamba nga wayise emyezi mitono nno ddala Katonda ate munnange yateekawo omukisa ate omulala bannange mukisa ki ekkanisa ya Papa wo Nugent yasalawo okuzaayo omwana mulenzi eno okutendekebwa nga bamutwala okukuzibwa mu mwoyo nga bamutendeka okubeera omukulembeze omulungi era bw'atyo neyegatta ku ssomero lya Mau Adventist School of Ministry for Advanced Training. Olwokuba Eva Andrew yabeeranga ready omukisa guno yagwaniriza n'essanyu lingi ennyo agamba nti bannange ekisinga okumuzaamu amaanyi kiri nti buli yonna Katonda gy'akutwala yonna obawa bw'oba ddala oli mu mulimu gwa Katonda buli gy'ogenda obeera n'omukisa gwa Katonda. Kaakati ali mu ttendekero asoma abangulwa mu bya spiritual leadership mulowooza taabeera omusumba nga ekiruubirirwa kye bannange tumusabire buwanguzi bwokka n'abo bonna abasumba baffe abaweereza baabwe bannakyewa Mukama tubasabira Mukama abawa obuwanguzi mutuuke ku biruubirirwa byammwe nga bulijjo tuwaayo ekirabo ekya sabbiiti ey'okumi-n'essatu buli sabbiiti nkusaba okubbaasayo awo awali 13th Sabbath oba sabbiiti ey'okumi-n'essatu bambi buli sabbiiti teekanga kooti eneegendanga okuggwa bweti ng'ekirabo ky'olinayo naawe okyewuunya olw'omulimu gwa Mukama si weewaawo tusaba tuteekemu kubanga ekya kooti eno kigenda kuyamba ku ssomero lyaffe eryo okuyigiriza abasajja n'abakazi engeri gye basaasaamu amawulire amalungi eri ebo abatannaba kukimanya. Saba Mukama akumpeera omukisa era weebale nnyo okuwaayo n'olw'okukkiriza kwagaliza sabbiiti ennungi.